Liko era buli ayagala okuzannya alina kuzannyirawo. So abalowoozezzaamu oyinza bagamba bugambo ki oba bubaka ki? baliwa Hendrix ali Pepper Daddy mutabani wa Bebe Cool. Hendrix ali Pepper Daddy mutabani wa Bebe Cool. Alina amannya nazibuulirangako. Yeeyita Pepper Daddy. Mutabani we zimanyi byalugaba. Pepper Daddy tomumanyi. Alan. Ensonga sagaanyo gibeerako eyo. Ensonga eya Zakayo. Baganda bange mwe bali nnyo mwe bali eddala. Abayimbi mujje tulonde tutereeze omulimu gwaffe ogwaki ogwakuma. N'emisambu egikuuma obwakabaka bwaffe bonna buli omu gy'asibuka naye tubissaamu ekitiibwa. Amannya gange bampita Simanda Manisu Kabaka King Saha, pulezidenti w'abayimbi, pulezidenti wa Uma, era nga ntudde mu maaso gammwe okwongera okuttaanya kuba nze kyemmanyi ensonga zonna kasitoziteeka mu lwatu oba omaze okuba transparent ate kiyamba na nnyo wabawo follow up okuva mwatandikira nawawe muba mutuuse. Eno press conference yakubawa updates tuli ku kikati kubanga akalulu kabaddewo ne bakasazaamu naye nga tebatugambye. Twatuuse Kalulu nga batugamba minisita yawandika ebbaluwa. Ne batugamba minisita yawandisa ebbaluwa n'agituweereza naye nga amazima naye kenyini sigifunanga. So wabaddewo obuzibu bwa communication ngera tuze tukikuba okuva emabega wali nti ffe abayimbi bode yaffe nnene nnyo. Nze posti gye ndiko nnene nnyo obutaŋŋamba nondeka ntekemu transport mpakira abalonzi bange bave gye bavudde nga mbafunire emmotoka ate ne batuuka e Kampala nga tewali kiriwo nga ate nina bapakira bakole ki baddeyo. So awo ntukubamu ebituli mu communication eyaliwo era twajja ffe abamu abali tebamanyi mu kibuga okusuula akalulu kaffe. Bwe twatuuka mu kibuga poliisi n'ekwata bye yasobola okukwatako tugenda ne tubanunulayo era kati essaawa eno tuli ku mbeera ya kulinda biri balina tugamba tugenda okulonda ate mu mbeera eyo tugenda kuba patient lwakwali twagala kuba patient nnyo olw'ebizibu bye tulina ffe ng'abayimbi ebingi ennyo. Abayimbi balwala, abayimbi bafa, abayimbi balina abalwadde, balina ensonga zaabwe nabo ze bandyagadde baziteke ku front ziwulizibwe ziyambibwe poliisi zaabwe zisekendingibwe zibeere ku front. So bingi nnyo ffe ng'abayimbi tetutudde era ffe ng'abayimbi tutuula enkiiko everyday ezaffe mu kava ntweyongera okutema empenda tusaze magezi ki okutereeza obukulembeze bwaffe busobole okubeerawo nga bulambulukufu nga bwesigwa ate nga buli muntu abuwuliriramu. Twemulugunya ffe ng'abayimbi ba stakeholders okusazaamu okulonda nga tebatugambye ne police board netatuweereza ki information ate nayo etugamba obubaka walituwakoleti nkola ntuufu minisita okujja na communicating naffe direct nga ba stakeholders gano okwongerayo ebbanga ffe twongere okuspendinga sente mu campaign mu kutambula mu kukola ki mu kugezako connectinga ne banno. Tusaba omulundi omulala bacommunicatinge naffe ng'abantu so si kuwandika kibaluwa nojja ku Facebook ate poliisi nekwata bazzi. Ekirala nkubiriza abayimbi bannange era nga mbasaba nti buno obukulembeze bwammwe si bwange nze nsaba mwenyigire mu nsonga eno era dati gye banalangirira ffenna tusitukiremu. Ekintu abamu bali positive bankubidde nti abamu baali bajja abamu emmotoka bakoma bweru embeera gye balaba ne beeyongerayo. So
mbasaba temujjango okwo tubeerewo tutereze obukulembeze bwaffe ate tubulambike bulungi ki kye bulina okukola. Zeze zimu ku nsonga zange okujjawo nga mulina bibuuzo bye mumbuuza. Saha kyetwaga ku nsonga eyo nabadde ngezaako okukwataganya ne bannange manyi baba bize nga ngezaako banoonya lunaku ki bonna lwe banaaba nga tebali bize tugezeeko okwogera nabo era nga nsaba tusalire wamu amagezi nga sinze sekinnoomu nga nze ndi mu kutema empenda naye ffenna wamu tutule tugatte obwongo nti tuyinza kukola ki, tuyinza kukikola mu mbeera ki era tuyinza kutema mpenda ki ffe ffennyini okusobola okuteekawo okulonda n'obukulembeze bwaffe okuyimirirawo. Jjukira okulonda kuno kubaddewo nga abantu bebeeteramu ssente bwe tuwulira police board naye ng'ate tuwulira era wandibaddewo omutemu oba waliwo omutemwa owuli samwawo nga twandiyagadde okulonda kuno kujje engulu. Ffe ng'abalonzi abayimbi tumanyi obuzibu buliwa ki ekisibye okulonda osanga naffe ffennyini tuli solution mu kulonda okwo kubaawo amangu nga tugezaako kunoonya solution naye nga neighbor omu ye akola kiri kyanjawulo ku kintu twatukanyizaako mu lukiiko era nga obeera oli ku mirimu ova kukola kiro ova ku shows oddayo nga ye amayinja mu luguudo nosooka kugyawo mayinja n'olyoka otuuka eka era ekiro ekirala n'aleeta amalala era n'agayiwawo era ne mugajjawo ne bakyeyamaani ne ba osi n'ab'ekyalo n'aleeta amalala era n'asimawo ebinnya era nabyo ne mujja ne mubiziika ne bakyeyamaani n'ab'ekyalo. Eggulo yazze ng'asima musingi nga bazimba ng'aleese ne bakanyama babbondya abamu bali amud mba neebase nga banzukusa nti batandise okuzimba mu kkubo nga ntambula ntuukawo nga babbondya bannyambalira babbondya be bannyambalira nga mbabuuza muli batuuze ku kyalo nti aa muli bazimbi nti aa mukola kintu tukuuma bano abazimbi ningamba ennyumba ya minisita nyumba ya mukulembeze kiganjo kuba niweba ya mukulembeze basanze ku kyalo abawaki abawe ekitiibwa nze ku kyalo siriiko nzekka abamu bakyazimba abamu bagala kutandika abamu balimirako bulimizi nti waliwo ne neighbor gwolaba ng'akyavuga ggaali naye nga jatuuka naye agula emmotoka so omukyala ng'atandika okukola effujjo lyaleetaleeta abaki abayaayiyaye ku kyalo ekyalo abantu balinayo famire zaabwe abantu gye bali in a decent manner ye kyeyakoze ng'aleeta babbondya batuwambe batusaleko balina amajambiya kuumulira naffe nga tujjayo ki embooko zaffe nga tubambalira etubambalira nga badduka ku kyalo bwe badduka ku kyalo nga batuuze baziika ki ebinnya bye babadde basimye so yembeera eyabaddewo era leero tuva ku poliisi ogeramu ne DPC yatuyise olwa fracas eyabaddewo abantu baleme kukozinganyo chaos naye ab'obuyinza kyemmanyi nabo babeerako ku mikutu gyebalawo tubasaba ensonga zino bwe babanga bazirabye baleme kulinda ffe kujja gye bali ensonga ezimu batumanyi wawa zikola ki ffe ku kyalo tuba tumanyi kyeyamaani yakola ki yatutwala era ensonga nga twaziropadda mu bakyeyamaani kyeyamaani nagezaako zikwatanga wasobola naye atuuka n'alemererwa obuyinza bwe bwina ebukoma tusaba obuyinza nga bwemuba mulaba ensonga nga zino mujje mutuyambe thani we munaleeta foosi nga wazze emirambo ku kyalo abatuuze gye bali bakambwe bo tebamanyi na wakkubira ffe kyansi bweri nti osokkubira ku DPC n'omugajjango nnyambe bano baleesa ab'amajambiya ku kyalo so tusaba nga tewannabaawo obuvuyo bungi naye ensonga mugikonsidaringe kuba tesiri omu nyinza okuba nze nina eddoboozi mwebali nnyo mwebali nga tonagenda Saha twagala kutegeera ani oyo omutuufu ani omukyalo oyo ani amanya ge sigamanyi then n'ekirala kyenjagala omanya kubanga abagizi bwalabye amajambi yange gavuddeyo bategeeze nti oli mulamu era oli mu mbeera nnungi ndi mulamu yadde waliwo obunkenke naye ffe tetutyatyafa naddala kasi tujja ku property abayimbi abamu abali ku police bond balaba baavaamu abali mu WhatsApp groups baavaamu so for right now baani abaliko balabika tebaali bamativu n'embeera eri gyenkunyonyodde emabegako naye nga obuyimbi bakyabulimu n'omutima ogwagaliza obuyimbi bakyagulina
ate bwe twogera nabo ku masimu direct batulaga nti tukyali wamu naye buli omu obusungu aliyakitinga n'amala n'akola ki n'akkakkana. Nze mpozi kyembuuza njala kutegeera nti okulonda kati kwakasazibwamu kumpi emirundi 2 mirambirira ate nga esatu ate nga abayimbi babadde bakatandika okuba nga abakola kikuyisizza kitya mu ngeri ya ssente nga gwe eyeesimbyewo ku bukulu? Bali mu kutwononera ssente, bali mu kutwononera obudde, bali mu kutumalako emirembe. Ffe ng'abayimbi omulimu gwaffe gwa kusanyuka, tulina kuba mu bintu bya pati bya kusanyuka byakola ki gwe mulimu gwe tukola. Naye olaba nga naffe tuuse okufunya feesi omanya waliwo ekitali kirungi. Waliwo abayimbi abamu abagamba minisita Akaye ng'ani atali muyimbi ategeerera abayimbi.